theater abantu bali nyumyaka at least nti omwana yalwanyirira theater balina okunjogerako mu byafaayo njagala theater esinge Hollywood eyawano esinge Hollywood njagala theater yawano olunaku lumu ngenda nkakasa ngenda kuleeta wana awards nga seziva wana kuba awards zaano nazo n'okutegeereka tezitegeerekeka tujja kutegeka na awards ezaffe ez'aba dramatists tusobole okumotivatinga abaana bano tubawa amaanyi baleme kubanga baddukayo buddusi kudda mu comedy mu stand up kuba abasinga bali mu stand up bava eno bambi naye obwavu bungi tobanenya n'omusanga ng'azanya ebyatalina kuzanya we mudde afuna akasente naye singa drama eno omusingi guddamu ne guyimiranga mulungi nnyo abaana bano tubateerawo ebintu ebibeegombesa okusigalamu theatre egenda kuba y'amaanyi nnyo tabu yennyini mwe mutuweemu guno omwaka guno naye mu process eno mugenda kakasa nti tulina ekituufu kye tubategekedde abantu. Alright, abala yafa abalungi ab'omukutu ogwa Sesa Media amanya n'eddoboozi nze Jonah Saints mujjukire programu zaffe zino enganzi zisponsoringibwa aba Jobline Consultancy Uganda Limited abalwo okubanga ate batwala abantu bammwe ebweru mu nsi nga Dubai, Qatar, Saudi Arabia era balina n'emirimu egy'enjawulo mingi nga oba housemaids, security guards, ba drivers ne company ez'enjawulo n'abo abeetyaze okubanga ate bakolera mu supermarket emirimu gyammwe weegiri okokosa n'amazzi amawoomu okamala aga Frama Water mazzi mapya gakayingira akatale era oyo yenna yandigeetaze gyegali mu supermarkets ez'enjawulo kosa n'amaduuka aga wholesale. Olunaku olwaleero show yanjawulo ndina omukyala ate akyasinza okuba owakabi mu industry ya art butereevu ne mu ggwanga Uganda nga bwakyogedde kale tugenda kuba ate tuwayamuko naye era tutegeeze ne show ye gyalinanga 10 March mu Theatre La Bonita ayongera tutegeeza ate weewaawo katusooke tufune ku ebyo ebimukwatako katini. Shamim Mayanja owomutima ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Onyirira bulala nge nonsinga kusinga obuwanvu singa kibadde kisooka mbadde nnyimira ne twepima naye bangamba omusajja ne waba mupi ati abasinga omukazi obuwanvu abakusinga obuwanvu oyinza okalengerera eri n'okanya omulala n'ogamba akasajja kampi naye nga kakutuuseeko kakano tunudde oti wagga naye nga muli mutya bannange mwebale kuwagira bannamawulire bannange mwebale kuwagira bintu bya Uganda buli kye tubaleeta ntugamba subscribe no subscribinga mwebale kwagala Jonna oh my god mu Sesa Media bane mwongere okwagala omwana ono mwongere tuwagira gwe bakwagadde mbambi banjagadde abantu bana ate nange gye bakoma okunjagala gye nkoma okubaagala mbaagala nnyo bana Uganda kyova mba wawako omulungi ne mbajjako stress yeah. Okay, nga tetunagendera ddala maaso nandyagadde ate tuanalyzing muko katini nnyo ku kifaananyi ekitrendinze okuva ku show y'omukulu Jose Chameleon eya 24 ekyerugogo naye tekibadde kimu tebibadde bibiri wabula ebifaananyi bibadde bingi nga kitegeeza nti kino ekintu baze bakikola okumala ebbanga gw'okyogerako ki? Kiri disgusting mu kusookera ddala wano mu culture ya Africa kubanga abaana baddugavu ate ne famire yaabwe famire y'amaanyi mu ggwanga Uganda ba role model b'abantu bangi kosa n'abaana baffe abato ababaagala ababadde babeenyumirizaamu naffe abantu nga kinoomu tubadde tubaagala naye okusinziira ku mbeera eri mu nsi sina mu ggwanga yaffe Uganda lyokka naye mu nsi okusinziira ku mbeera eriwo nti tuli mu mbeera ya bisiyaga ebyesittaza bwombe tulaba omuntu yenna akola ekintu bwe kityo kubanze sisoose balabanga bakikolaawo bazze bakikolakola olwo ne byeyakola ne palasonga era nayo biri disgusting nenkireeta okugamba nti abaana tebalya bisiyaga bapromotinga bisiyaga yes they are paid to promote homosexuality wano yes on a serious note abo baguys bali paid tebalya bisiyaga abula bali paid bapromotinga kuba abo abasajja bo bwe babasasudde olina okuwaayo waaka nti bakusasudde olina okulaga kiki bakusasuza kati nti bano ke bakwata omuntu nti alina following nga Jona nti olina following y'amaanyi n'otandika promoting olina abantu bangi kubanga 5 baba 10 bobawa bo bongerako ennamba kati abantu bawano abali mu fraternity ate abalina abantu abangi nga balina n'abantu ababeegomba we banatandika okukola ebintu by'ekisiriwe ebityo culture yaffe bagissa wansi nekyabonoona eggwanga lyaffe batandise okwonoona omwana omuddugavu wano batandise okwonoona ekitiibwa kyaffe nga abaddugavu olw'okuba abantu baagadde nnyo ssente
abantu kati buli kye bakola nga kibitu kinomalizing ne tugamba it is normal n'ekibi ne tugamba nti it is okay ne tutefiirayo naye ku guno omulundi it is not okay Chameleon it is not kitamwa mama wa Chameleon bw'aba asobola batuyambe manya abaana we bakula olumu tutawanya abazadde naddala nga tulina mu kasente tuba tetugambwako naye abazadde bakkirize nti oba omwana alina ssente oba tayina asigala mwana wo erinnya lyo yaliina ayonoona linnya lyo omwana takufuga wadde nga alina ssente ku luno kye baakoze tekyanyumye kye bazze bakola kale tekinyuma nze mbadde ndowooza kano kaba kabonero ka kusiima muntu oyo gw'oba osinga okwaga Africa tebikola naye banshekinze kapeke k'okutama kayinza okukola however era nako kayinza okuba ka disgusting abantu wano mu Africa omanyi Africa tulina cultures endala kati ffe mu busiraamu omuntu asobola okufumbira ow'emuziro gwe nze ndi wa mutima nsobola okufumbira ow'omutima mu busiraamu kikkirizibwa mu ddiini yaffe naye tujja ne tugenda mu culture nga mu culture it is disgusting mu society gy'olimu n'okireka olwa culture mulimu ebintu bye tuleka olwa kinaalabika kitya mu bantu bano okitegeera kati ne bano nabo tufe nnyo ku culture yaffe n'abantu bano abadde bakwenyumirizaamu nga Chameleon ne Wizo muyina brand nene okuba nti brand yammwe ate kati yegenda okubanga ereetera abaana baffe okwonooneka tujja kubaboola abantu abali ebisiyaga tubaboole kibi kigwana wala ye tubaboole bannange yo disgusting mukama ayina ensonga ki yatonda Adamu ne Eva oshegedde nale yanditonze musajja na musajja ye kati bwaba kutonda musajja na musajja twandiweze ddi oshegeera tetwandiweze naye ayina ensonga ki yatonda omukazi n'omusajja tuleme kwefuula nnyo bategeera kusinga Katonda yateekawo nsi eno sente tugenda zaaga naye tujjuke tugenda kuddayo wa Katonda nga tufudde Chameleon ennyimba ze balisigala wano nga bazikuba nga batugamba buga nti kumujjukiranga Chameleon naye wa mukama ofa miggo na muliro gwo fena tetumanyi kiri eyo naye bannange tuddemu ensa mulimu ebintu ebitalina kukola wano nze nkubuulidde waliwo ebintu ebitanyuma wano nti eri mu bazungu it is okay ayinza okugamba it is a sign of peace mu bazungu wano it is not a sign of peace wano you can shake hands omuntu naga it is a sign of peace cause shaking emikono it is a sign of peace hug sign of peace abantu bangi benda bewano nga bewa hug abasajja n'abasajja ne mbanyankola eri bakikola nnyo bewa nnyo hug naye kisobo tususeeka ate ng'ogenze wala ate kyemutakoze mulundi gumu oba ebiri tebikyanyuma Mayanja family tebikyanyuma bakwano mweddeko tukooye naffe tuli bantu mututama okay byo nga tubirese wabbali omulabi waffe yandiyagadde okumanya Shamim Mayanja yani ate era ajja atya okubanga yenyigira wamu mu art industry Shamim Mayanja yani Shamim Mayanja nedira mutima ni mukazi edira omutima omuyanja yefa abalina ddamula okimanye yafa abomutima ndi mwana muwala mu balenzi babiri nkuze mu family y'abantu banja ne extended family nakula nnyo ne maama wange tata wange nakulako naye akaseera navaawo nazze mukulaba tata wange wano nga nkuze ndi mukyala nasoma mawulire professional journalist and still practicing njagala nnyo amawulire nnyo nayingira art nga ndi mu kusoma mawulire nenzija nga siri interested yadde mu art yes nga ndi fan waabwe era nga bannange be nali nabo bamotivating okulaba abantu tulaba ebina Uganda but I was not a fan nze nali fan nnyo wakugenda mu field kola interviews nenfuna stories zanga ne memba sasuddwa it is my nenda bebina Uganda nengenda nga mu rehearsals zaabwe nendaba mpaka we bangamba jango tuzanyireko waliwo yali amisinga nengenda mbazanyireko nenzanya bulungi bwenti bwe natandikira wa Ankato ku Royal Theatre yes nga sizanyira mu kibiina kye wabula ekibiina kya Streamline kye natandikiramu nga kizanyira wa Ankato buli lwakuna mu kaseera ako talent yalimu nali simanyi nti talent eri naye nze bwe bangamba zannyamu awo ng'omukazi ayomba nendaba nga nkikoze bulungi nnyo era nabo ne basiimira ddala walimu obubeera bw'abannaluwali obw'abannaluwali siri naluwali nnyo naye omuntu bwanzijira mutwala twetwala siri awo omuntu nti ndi muyabayaba omungu wakutwala twetwala ate sissa mukono mpaka ng'okussiza okujjako nga aliwo awanjiyeko ku mazzi
wefuna yammanyi agamba hash katutemu na Shamimu nfuna yammanyi nga ndi kumpi anjiwako amazzi nekulingamu nasigenda nendowooza kyekyanyanguyira okukola ezo paati kati then ne banzijayo ne ba director wange nangamba jangu tukolemu ku paati za humor zezo paati ezisesa jangu tukolemu ku paati za humor ate nazo nensandabula bulungi nnyo ddala ezo paati z'okutulugunya ezo nga nzizanya bulungi nnyo ddala ku stage kati ndya eza laavu nazikolamu kawo naye nga mpulira I don't feel them siri nnyo omuntu azanyazanya bintu bya laavu ebintu bya kaabakaaba ebyo atebinkolera ebintu byokabakaba siri mukabikabi ne mu reality siri mukabikabi ekinkaba kiba kyamaanyi olabika mu kuyingira katembo ono leera Kananzi Kachapizo yali omu ku bantu bewali weegomba mu kintu kino sisobola kugamba nti nze mu kuyingira ati naye omuntu gwe nali neegomba nkugambye najja nga sibafaani bange najja mperekeddeko mikwano gyange bwe najja nabo tujje tulabe kuba baatuwa CD tulabe ekina Uganda tugenda ne tulaba n'atugamba ekina abanyumira mujja kujja mutusange wetukolera rehearsals ne tugendayo naye nga sirinaamu omuntu gwe nali ngamba nti banange onanzanyira kuba no biraba nali sibiraba kati nze nayingira ku lwange ne nesanga nga nkikoze kati netandika kuli abantu nga be banfaananya banaye azanyanga Leila Kalanzi azanyanga Leila Kalanzi ananga azanya sini ezimu azanyanga Mariam Ndagire kati nenga Leila mulinako oluganda mwana asenga wange yes nenga sina muntu yena gwe nali negombye mu art tewali in fact bwe mbangamba nti bwe nayingira natandika okwegomba abantu segombako mukazi yenna azannya wano negomba basajja anko kato yanzanyiranga bulungi n'omukulu bossa bamwita Bosco Lubwama nga naye anzanyira bulungi sirina musikazi gwe nali negomba wano bazanya bulungi ne sina gwe ngenda kuganti ono yanzanyiranga bannange nefa bozi waliwo omukyalo omunga ye ngenda ne mulaba nga nyumira bamitanga Christine Namanja ngera naye azanyira mu Diamonds Esembo Christine Namanja nga nyumira nnyo naye sina muntu gwe ngamba nti ono mukazi yansanyusa nnyo ne nyingira art oluvannyuma lw'okubalagako nti ddala osobola kino kyagendera ddala maaso ne bagamba nti bakusayini nga obeerere ddala nabo banjagala nyera saddamu kuvaayo okuva mpaka kati yes in fact director wange ye yantendeka n'awummula n'abivaamu ebintu bino naye mukakasiza nnyo nti tukyasobola you can make it we can still be there nga tukulina yali yakowa art yamuvaamu kuba abantu bana ba art ba disappointing nnyo abaana bootendese beerabira nnyo ba directors ne ba producers kuba bo tebabeera ku mugendo tebalabika yet be batumakinga kiki tuli so I respect those guys nze mu byonna I respect ba producers I respect ba directors and the writers tebatera kulabika bantu bawaana ffe ntituzanya nnyo but those guys bakola omulimu gw'amaanyi okulaba ntufuuka kye tuli so nze ng'omuntu I appreciate them era bwe nabadde ngenda okukola kino ekyempulira nti kyamaanyi bwe nayise ku board director yange yantendeka ne mukakasa nnyo nti we can still make money in this thing come back we can still make the celebrities boyagala abo abantu bewadi ekiroto kyo ne tukituukiriza na mukama nanyamba ne mukakasa n'avaayo n'akomawo so nkoze naye nenkomyawo bannange betwatandika ekintu kino ngeri nga tukyatambuza tiketi ne bagamba mujje tukikole ne bakomawo then nendetayo ne ku baana abo abato abaagala okukola ate katalinyangako ku stage nene nabo ne mbateeka mu cause saagala nze ekiroto kyange si kyakubeera dramatist nti abantu bandabeyo nga ndi nzekka njagala abo abajja bantambulirako nga ali proud agamba Shamimu yanteekawo wano nga nange director bwe yatuteekawo nga tuli bangi okitegeera that's my dream okay ku poster twalabanga bagamba obanga batutegeeza nti omaze emyaka 6 nga tolinya ku stage ate lwaki gwe omuntu ali professional mu kintu ky'okola I believe nina kintu kyengamba nti if you're building a brand natuuka nenda banga theater bagitadde eri twazanyanga muzanyo gokka omuntu najja nga azze kuyiga koza abantu ba theater tebagala mu bayimbi tebagala mu bintu birala eno bandi y'abayimbi ayimba wano muzanyako katono wano ebayimba wano muzanyako katono wano ebayimba bazifula musical show so nengamba so tewakyali ensonga lwaki tukola ki lwaki ngenda mu theater nembeera ye yawo nenkola ebyange mpaka Uncle John bwe yakomyawo omuzannyo nga muzannyo temuliimu biki byonna it is drama nampita nenzija nenkola era bwe yaguumuza nange nempumula netandika screen when natandika screen mpaka we natudde nengamba after all these years
abantu still bakyakola kintu kyekimu but wife abakkiriza nti theatre kati eri dormant nenda babayimbi engeri gye batekamu ebivulu byabwe ngolaba balina passion y'ekintu kyabwe obalaba bakyusa okuva mu analog okudda mu digital neŋŋamba ba dramatist ffe ki ekitugaana okukola bino ki ekikugaana okuba posters kuba oyagala abantu bakomewo mu theatre ki ekigaana okukakasa abantu nti theatre ekyaliwo ki ekitugaana abantu nti asasudde emitwalo gy'etaano tumuwa abeera ku senti n'emitwalo gy'etaano aleme kuvayo ng'agamba bye bazanyisa bitegedde tebakyarehasinga neŋŋamba tujja kurehasinga tuwe ekintu kino obudde turehasinga oba myezi 2 oba 3 abantu bawe ekintu nga kiri ki nga kyanjawulo ate nga kiri baked bulungi nnyo tukole costuming nga zeezo tetwetaagamu omuyimbi yenna nga muzannyi ajja kukola nga comedian yazze nga agenda kuzannya sikola stand up because this is a drama show okitegedde neŋŋamba nze nina wendi I can do this yensonga lwaki nagambye nga 10 abantu bajje balabe nti theatre ekyaliwo ate tetugenda kussa mukono not until ne bano waliwo abaana wano nzija wano ku National Theatre abaana bangi abalinawo drama groups naye tebalina nawa kuteeka tebamanina kyakukola kyakuddako so nkakasa nti singa tumala kino tuteekawo offices abaana bano basobola okujja ntuteekawo ebibiina ebyamaanyi government nesobola tufacilitatingako ne ssente netuyambako ng'aba drama nga bweyamba music industry naffe aba drama netuyamba kuba ffe tukyalina ebirooto byaffe ebyokulaba nti theatre eddamu neyimuka okulaba nti government etuzimbayo theatre ennene etuza abantu abanene nga naye nga erina VIP erina VVIP etuwa amataala amalungi etuwa sound omulungi nga it is theatre eyaddala. Okay, katono nnyo naddala ku ekyo ekintu biki ebimu ku ebyo byolaba oba byosuubira nti bye bikyalemesezza industry ya katemba n'abazannyikiriza okuba nga ate tutugaganira ddala ku mutindo guli ogw'ensi ez'ebweru tetwekkiririzaamu abazannyi ba dramatist kati buli muntu alaba kino kyenkoza alaba nga kwonoona ssente ye tikina wekiteeka drama nti ekisooka abayimbi mikwano gy'abamawulire mmwe muli ba mukwano nnyo n'abayimbi bategeera amawulire nnyo ate mubataddeyo nnyo okitegeera era abayimbi mu bintu byonna bye okwebaza alina kusooka kwebaza bannamawulire we mutali tebalina we bali ba dramatist ne beekweka ne bava mu b'amawulire tebabaagalirako ddalamu ate babasembeza singa mugamba abantu ebiri mu theatre era singa mugamba abantu theatre but vale ekola buli lunaku bweruti mwe mugamba abantu labonita bannaye ekyakola National Theatre bannange ekola National Theatre nebeera wano n'emizanyo ne welcoming abannamawulire naye osanga aba National Theatre balinawo ekintu kye balinawo bakwatisa amasimu ebifaananyi bongabo bu video babukwatisa amasimu gaabwe babwe uploadingire abamawulire baba distances kyokka nga abamawulire batuusa information mu bantu baffe abajja mu theatre kati nze ne ŋŋamba abamawulire bano bebaffe be balina otuteekayo eri tulina kuba mikwano gyabwe bwe tumala okuba nti abamawulire tubalina tukozeseko ku branding let us brand to branding abantu bamanye nti kyajja okusasulira kiri waffe oluvannyuma tukole rehearsals okitegedde kwegamba ekintu kyaffe tukiteeke waggulu nti si kyakuzannyazannyamu nga bwe batugaa nti bannakatemba tuleme kifuula ddala nti kyalusaagosaago wabula nga ekintu kiri ddala ku world class yes ekyatuleme kwegamba nti ng'alanze nnyo ebintu byakoera nga tajja kujjuza webakyo weboogera tajja kujjuza ffe bye twabikolakola dda ne bigaana oyinza okuba tewalina mukisa nga Shamim bwenzija abantu bangi bengenda okuyambako ne theatre tomanya Mungu yakitegeka nga egenda yitira ku nze eddemu edd'enkulu so nze siina kyentidde kyonna nkakasa nti kumanya amatono gennina n'obuvumu bwennina theatre egenda kudda waggulu cause nze ndi dramatist atali proud ate ndaba abaana bangi wano abanoonya bambi we bazannyira tebamanyi kyakola tebamanyi kyakuddako tebamanyi ani waakutuukirira tebamanyi wa waakugenda ebibiina ebiro tebiyambye baana ebya drama so tugenda kuyiiya nga tuvudde mu show tulabe nti tuteekayo ekibiina ekiri straight ekimanyikiddwa ekiri open eri ba dramatist nga kyaniriza abaana abo abazanyi batuweneyo ebifo abaana bayinza okukolera rehearsals ne theatre nga teziseera baana nga ne theatre tuba tugipangisiza nga labonita etuwe stage yonna tugikozese sikugamba nti gano maka ga Ebonizi bakolerawo kino stage tubawaako bwe kati stage ya ssente bwe ziti ne government emisolo egikendeezeeko ku ba dramatist tuli baavu kuba nammwe temunnaba tuteekamo kasente konna mukajjuza mu music industry. Okay, omuzannyo guno Zubedah ya ntalo gwe highlight yaayo and binyuvu ki ate omulabi oba omuwagizi wo byandibadde ate asuubira kati n'ennyo mu guno omuzannyo
kati Zubedah byantalo ye kenyini ne bobo mtunuddeko oseka kati balirira wano badde ndabako katono nkuwayo kaddakiika 3 oba okyakanyumirwa ne kaggwako kati wano nga nkwadde essaawa 3 nga ndi ku stage ondaba n'abantu abalala basani baani nga tuli ku stage essaawa 3 mugenda kuseka mufe tukyova twataddewo ambulance wabweru abaana aseka baneno nga awulira takyaso tukakasa nti bagenda kuseka bazirike katwataddewo emergency twataddewo emergency oli w'amaanyi gwe yaye guno theatre afuuse ya tabbu theatre abantu balinyumyako at least nti omwana oyo yalwanyiririra theatre balina okunjogerako mu byafaayo njagala theatre esinge Hollywood eyawano esinge Hollywood njagala theatre yawano olunaku lumu nkakasa ngenda kuleeta wano awards nga seziva wano kuba awards zaano nazo n'okutegeereka tezitegeerekeka tujja kutegeka na awards ezaffe ez'aba dramatists tusobole okumotivating abaana bano tubawa amaanyi baleme kubanga baddukayo buddusi kudda mu comedy mu stand up kuba abasinga bali mu stand up baava eno bambi naye obwavu bungi tobanenya n'omusanga ng'azanya nebyatalina kuzanya we mudde afuna akasente naye singa drama eno omusingi guddamu ne guyimirira nga mulungi nnyo abaana bano tubateerawo ebintu ebibeegombesa okusigalamu theatre egenda kuba y'amaanyi nnyo tabbu yennyini mwe mutuweemu guno omwaka guno naye mu process eno mugenda kakasa nti tulina ekituufu kye tubategekedde abantu okay otekinzeyo time n'ogamba nti commentaring ate ku mijiji emito eginaaba gisobola ate okuyimirizawo art industry eno kyekyo kyenkugambye nti ne mu show yange mulimu abalina amannya naye ninayo n'abadde tebalinyanga ku stage betuwadde obudde naye mugenda balaba nga ate bamaanyi nnyo nga bazanye bulungi nnyo tubawadde obudde tukola rehearsals kwegamba tubenyumirizaamu tugenda bateeka ku stage nga tuya tubenyumirizaamu abo bwe tubavaako ate tuleeteyoko ku balala nze inbox yange ebejjudde bweti abantu baagala kuzanya abaana baliyo balina talent nange nakusaba naye paka kati tonnanzikiriza mwenna ngenda kubaleeta tukole nze manyi abaana basinga mu mawulire mwenna yo talented yes naye munoonya ogamba ogende wani ekirala obalamu nti agendera kunteeka mu buno naye abantu baagala ozanya ku stage awo mu stage enyuma ffenna bino birabo ebya screen biki tubizanya ne stage enyuma stage enyuma ekuwa vibe nga abantu bakulabirako ddala wali abantu bakulabirako ddala nga bakuba mu ngalo omuntu nayimuka ne sente ze najanga dduka akufuuwe okay edde nnyo twalabanga mu theatre ng'osangayo ekibiina kangeze nti Diamond Assembles yegasibwamu na free talent bagenda kukola ki ku actinga tunaasuubirayo ekintu ekyenjawulo bwekityo oba kino kiri strictly Zubedah byantalo ebibiina nti sibiraba tolaba ebibiina bisobola kukola ki kyotegeeza ebibiina sibiraba ebizanya ku stage sibiraba njagala bibiina nga byaffe emijiji emito bikibiina kyendabawo kati ekizanya ku stage nga kyaba mijiji mito oba aromatic eya Ahmed Dubowa yes kuba eyo gaya trying hard lwakuba nti abantu era bamukuba ebiko ne bakola biki naye Ahmed bwolaba nti akola ensobi genda yogere naye tomukubira eno mu lujjudde lw'abantu okitegeera yes tujja genda nga twogera n'ebibiina ebisinga abo bana batuwadde audience okwogera nabo tubagambe nti twagala kwegamba tuzeewo kino ekintu tuzeewo bondi eyo ey'aba theatre practitioners tugizeewo bondi egatte tusobole okukola nabo kuba Diamond Assembles kyamanyi weezanyira Afri Talent ekyaliwo eri ku Bat Valley naye abasinga baavaamu ate nayo njagendayo njogereko ne mukulu Abe tulabe nti nayo gye mmanyi ndowooza weeri yes ebinaaba bituwadde audience tujja kwogera nabyo bye tumanyi ebiriwo okay Zubedah byantala besingidde Kampala okka kuba eriyo omulabi waffe ng'ali Mbalala oba faniwo ng'ali Mbalala aliwa tuorganizinzeyo extra shows zino eno mu bitundu ebyenjawulo tugenda kukola extra shows kyekyo kidakugambye nti bw'ozaala omwana ajja mpola ka tusookedde Kampala tusooke tugumize Kampala eno we tuwulira nti Kampala tuli faamu tugende nga tutambula naye guno omusanya gwe tugenda okukola gwa kusomesa tugenda tutambula nagwo mu communities yes tumale tudde tukole projects ezitambula tuddemu e Kampala tulyoke tulabe nti ate katulina amaanyi agayimuka osanga ne government enaaba ezikusa okutukwatirako nga ba dramatists tutambuze omuzannyo
Okay, Zubedah, obubaka bwo obusemba eri ate bafaani bo n'abatula bonna ku social media. Obubaka bange obusemba bafaani nti nga bwe mwawagira theatre nga mukimanyi ebanyumira nnyo nakati tukyaliyo abazanyi we bali ab'amaanyi abaagala theatre era bagenda okubawa ekyo kye mwagala. Mujje mwongere mutuwagire temukoowa tukyaliyo ne waaka tukyamulina. Ate njagala okubeebaza okusupportinga ebintu byammwe eby'abana Uganda. Mweyongere bweyongezi Uganda egenda kugenda ku ntikko mu buli kimu. Musically, wano mu art, mu mupiira, bintu bingi nnyo singa munabeera nga musupportinga ebyammwe. Nga mutukkiririza namwe tukoze ensobi mutuwabule naye si mububi. Mutuwabule mu bulungi. Okay, abatula abalungi ndooza mumwewuliriddeko alina kyabuuza osobola okuba ate ku namba zange obubaka nja kuba mbutuusaayo obutereevu. Mugula ku tiketi bambi, tiketi za mitwalo 10 ku mitwalo 5. Theatre La Bonita. Tutandika na red carpet. Weziri nange nzirina, nawe ozirina. Bakubire obawe tiketi Z5 ku 10. Leta mama wo tewali kyesittaza, leta nazaala, leta abaana. Teri kyesittaza. Kigenda kugobesa mwana wo bamugamba ziba ku maaso. Tekiriyo. Edda abantu batwalanga abaana baabwe mu theatre. Ogenda okulaba oli aze ku stage n'enkunamyo. Ogenda olaba oli akuta omwana we ku maaso ati tolaba. Tubaganira ddala kati nganzo bamanyi obulamu bwange bonna ndi decent. Yes, ndi decent woman. Kati ne benkola nabo nkugambirawo please try to be decent. Okujjako nga sini gye tumuwadde ya musege nti muwala musege kubanga mu drama tu omuntu character ne twagala ajambale nga tannayogera ng'omuntu ategeredde ogwo nno musege oyo nno ali decent oyo mukozi oyo mufumbi kwegamba nga byogera. 10 March public holiday gwanga mujje public holiday Zubedah byantalo. Okay, ndoza mwewuliridde omukyala Shamim Mayanja mumulabiranga ddala ate ng'ennaku z'omwezi 10 March ku Theatre La Bonita. Sigadde amanya nze Jonas social media temuvaako ebirungi bikyajja akume atakumira mpeera.